bannaye mulekerenga okukyusa emisolo, mulekerenga okuyisa emisolo nga temumaze sensitization mu Uganda olungi okumala okusinkana n'abasuubuzi abagenda ogiwa ne mubayitiramu kiki ekitegeeza bizinesi z'abantu muzitta. Obuzibu bwe tulina kati tunulira omuntu nga Mastia Kasaija minisita w'ebyensimbi ye buli kimu akirabamu kuzanyirira kale ate akuze musajja mukulu wa myaka 80 ndozafuse nga jjajja wozanya n'abazzukulu obwangu obwetaaga okusalawo ensonga kubanga abasuubuzi nabagoberera nga baga ntujja kwekalakaasa. Yes, ng'osuubira gavumenti egenda kumala kututuusa ku ekyo. Buli muntu asuubula aba agezaako okulwanyisa omusolo era ebiseera ebisinga beesanga nga bakoze ebintu ebimenya amateeka olumu ne bibaviramu ebyo by'ogamba. Kakati gwe bw'otuuka eri mu maduuka eyakuliddeko enguzi abeera mulala n'ajja okukwata ebyamaguzi byo kubanga tebitegana mutindo n'abeera muntu mulala. Sebo obuli w'enguzi babulwanyisa naye ekintu ekiwoomera abakirwanyisa n'abakirya kibeera kizibu. Bw'ate empuuga yatandika atya okufuna ebitaano n'abirya abo mu palamenti be baabiyisa ate ne bamala ne bamwegaana. Dombo kati agenze asiriwalira ddala. Kigambo nga kinene nnyo ekyo. Dombo yali commissioner nga ndi mu parliament. Era sijja kukiruma mu Dombo was one of the best MPs. Lwaki mulese ekifaananyi eky'omuvubuka ate nga omukulu w'emyaka gigenzeemu? Lwaki temulese mwagala okulimba abantu nti bwatyo bwafaanana? Mu maka ge twamusaasaanyako trillion nga zenkanankananga zaawadde abantu. Museveni empaana gyanyinako nze siri wa myaka gye. Museveni yanyina emyaka 12. Anyinako empaana lwa kunnyonnyola abantu biri mu budget. Obwavu bwa Uganda ne eggwanga okufuna ekizibu tutandikiraawo. Kati baddira ebyuma ne babita ate ne balina n'amalala. Emukono bwe beekalakasa ne bavuga ebyuma ne batwalako emukono. Bwe beegamba nti ekire enfuufu bali bibi ne bajja ne bayiwayiwaka. Museveni yaddira oyo omukyala mukwano gwoyo Pineti n'amuwa enguudo 8 mulimu n'erigende wabase kikubo. Amaze emyaka 5 naye nga gwe bawe kola amakubo takolangako yadde kakubo kagenda ku luzzi. Njagala kwebaza Mwami Ssemujju okubeera omubaka omuggumivu naye nga tusaba busabe nti olwaluli lumu Katonda n'amuwa baraka ne bukya nga ayingirira NRM. Esi ekizibu kya omuntu okuwa omulimu mulimu emirimu emizibu. Era nze simanyi bwe tunagenda mu gavumenti nakkiriza omulimu gw'okwogerera gavumenti. Lwaki? Lutindo wano ku Radio Simba ababuuzaako nate Dick Nvule mbaliriza nnyo akawungezi k'olwaleero mwasiibye mutya nno basebo ne bannyabo. Olunaku lwaleero olunaku lwakubiri mukimanyi nti buli lwakubiri tubeera ne Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda okuva mu Kira Municipality ne Mwami Baguma Richard netaliiwo Mwami Baguma ali bweru yangambye yatambuddeko ebweru eyo tutasobodde kubeerawo nga tubeera wano tubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu eziri mu ggwanga. Honorable Ssemujju buuza kubatuuliriza. Awuliza Radio Simba basaba ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza manyali ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Webale nnyo tugenda kwegattibwako ne Honorable Emmanuel Dombo naye yajja kuyitira ku ssimu nja kufuna akaddaawo mutekeko mu kiseera kitali kyewala ajja naye kubabuuzaako mu kiseera ekyo. Honorable Ssemujju we tujjidde ku mpewo wano nga tulaba nti waliwo ebintu ebadde mu ggwanga olunaku lwaleero. President Museveni olunaku lwaleero alonkinze ekibiina kye kilonkinze portrait oba ekifaananyi kyagenda okukozesa mu kalulu kano akajja era nga balowooza nti kyekijja okumukolera naye nga omulama oba theme gye bakitaddeko bagamba nti protecting the gains achieved nga bakuuma ebyo bye basobodde okutuukako ndowooza mu kisanja oba ekiwedde Dombo ajja kutunnyonnyola erudde eyo ate yanempulira mu kibiina kya NRM omwo Tango Doing ono yakulira akakiiko k'ebyekulonda ajjemu omukyala Nakku abadde ayagala okutwala ekifo ky'abavubuka mujjemu mu lwokaano olwo nga bagamba nti emyaka gye girabika mingiko ebyo bivuddemu NRM. Then nekirala ekibaddewo kyekyokuba nti abasuubuzi nabo bagadde amaduuka gaabwe
nga bagamba nti ensonga ziringa bbiri zendabye naye sooka bagamba nti Uganda National Bureau of Standards ebasobera bamala ne basasula omusolo URA basasuza omusolo ate National Bureau of Standards nejja negamba nti ebyamaguzi bye waleese tebiri ku mutindo ebintu ekyo kibaluma kyekimu ku nsonga lwaki beekalakasiza ensonga endala beekalakasa kyekyokuba nti URA mu capturing tax returns ejja negamba tugambe nti buli nnaku z'omwezi leero meka 19 olina okuba nga osasudde tax returns zo nojja ozisasula mu budde system negaana payments zo ne bazikiriza after 19th then URA nekugamba nti walwawo okusasula kati olina okusasula engasi oba penalties ate ne returns ziri n'ozireeta so nga balinga bagamba nti URA esinga kufa ku returns ezo ekyo nakyo kibadde bakyemulugunyako then ensonga endala eri mu ggwanga mawulire ekyokuba nti omunaggaga State Tycoon Noham yatutte omwalo gwa Nakivubo era ng'agenda kuteekako yagamba ayagala good developing nga twalabye ebbaluwa olunaku lwajjo nga yavuddeyo omukulembeze w'eggwanga ng'egamba nti bamuleetera ekirowoozo ekyo Nabbanja Prime Minister yali amutegeeza nti balina ekirowoozo ekikulaakulanya omwalo ogwo era nga Ham yagenda obbayambako so ekyo ne bakireeta naye tulaba nti Lord Mayor agamba nti enteekateeka eno erabika si nnungi nnyo mpozi nejjo olunaku lwejjo mu constituency yo tulaba nti ekisaawe kyaffe eky'Ennambole wabaddeyo essanyu ly'amaanyi oluvannyuma lwa ttiimu y'eggwanga okujja ne yeeyongerayo mu quarter finals mu championship eyo eya AFCON oba eya CHAN si AFCON wabula CHAN abasamba omupiira nga basinziira mu liigi z'eggwanga naye nga bagusambira ku lukalu lwa Africa so bakuŋŋaana be batyo tulaba nti wabaddeyo okujaganya naye nga byabadde mu constituency eyo neŋŋamba nakiko tuyinza okubaolyawo okukikonako naye njagala tutandikire ku basuubuzi bano URA ne Uganda National Bureau of Standards n'enteekateeka y'emisolo n'okutwaliza mu binyigiriza nnyo bannayuganda olaba nti ate ndabye poliisi erimu kubakwata bukwasi wano kubanga bagaddewo amaduuka gaabwe kyendowooza nakyo omuntu bw'aba agambye nti agaddewo edduuka ali ate ggwe lwaki oba omukwata kati okusooka nyala mpe omuntu awuliriza Radio Simba ekifaananyi ategeere emisolo nga Shadow Minister wa Finance yes. Uganda omwaka guno oguwedde ne guno ogw'ebyensimbi tulina budget Mwami Museveni yayita mu Parliament ya trillion 72 naye kwezo trillion 72 tugenda kusoloozaako omusolo gutusuubira okujja mu bantu gavumenti gwesuubira okujja mu bantu gwa trillion 3.4 trillion 3.3 ezo ze ssente gavumenti zeteekateeka okusolooza mu misolo gyonna ng'ogigasse trillion 3.3 kati of course kati okukwogatirako neze n'aba mu mirimu emirala gavumenti gyekola ezitunda amasannyalaze nakina naye musolo trillion 3.3 trillion 12 ez'ogwo omusolo it is international trade 12 ku 3.3 it is international trade. Mmwe muli zibagenda okujja ku mafuta zibajjako abasuubuzi oba oleese engoye oba oleese byamasannyalaze oba oleese ki kyova olaba ebiseera ebisinga abantu bakugamba nti ssente za gavumenti ezisinga obungi ziva mu Kampala Metropolitan Kampala na Wakiso omusolo gwesolooza kuba obusuubuzi obw'amaanyi obuvaamu ssente zino bulimu ebyo ebitundu so kati ssente zigenda okuva mu international trade trillion 12.6 trillion 12 ne billion 6 yes. So omusolo guno bwe bajja ku basuubuzi almost guyimirizaawo gavumenti ssente abasuubuzi sinabakebera buli lunaku ssente gavumenti zesolooza ku basuubuzi
naye kati ng'ogenda okumenyamu ng'amafuta gali trillion ziri 12 amafuta oyinza okusanga gavumenti ku petroleum ng'ejjako trillion oba 2 ezo figures zatambudde nazo wano. So okwekalakasa kw'abasuubuzi nsonga nene nnyo eri eggwanga n'eri gavumenti nti ssente ze yateekateeka zeenaasolooza okutambuza budget omwaka ogujja bw'ozitunuulira eza buli lunaku zegenda okusolooza nga abasuubuzi bagaddewo mumanya nti bwe yateeka mu budget tegenda kusobola kubikola kubanga yali esinziira ku ssente zino. Njagadde kutandikayo omuntu amanye kye kitegeeza kubanga yo omulala awuliriza alabanga bino ebyabasuubuzi. Kati bw'ova ku ekyo n'ogenda ku nsonga abasuubuzi gye baawo ojjukira olwe twali ku EFRIS, electronic invoicing, nga abasuubuzi okwekalakasa kwali gavumenti yakeera ku nkya ng'esinziira mu tteeka n'eyisa regulation negamba nti kati okuva olwaleero naddala omusolo ogwa VAT tugenda gusoloozanga electronically nga gwatudde mu dduuka yo gavumenti ekuwa ka kompyuta keerinkinze ku URA ng'ali mu URA eri bw'atuula bw'otunda essaati ng'ogitunze mu kikuubo akulengera nti Semujju atunze essaati ku ssaawa eyo era ssente z'otunze yo neesalako ezaayo butereevu nga teziriko kubanja. Bw'otunda jiini n'ogitunda oba oli mu Kiyembe oba oli mu Mukwanakedi oba oli luddawa olugitunda bwoti eri mu URA nga bagiraga ku kompyuta nti kaakati ono atunze jiini 40 twagalako 1.5 aguleese butereevu. Kati abasuubuzi ne babeera n'ekizibu n'ekyo kubanga nga baga nti obuuma bwe baali babutuwa omusolo tebamala tubuulira. Ekyokubiri tulina Abachina abali mu maduuka wano mu kibuga wakati nga Abachina bayite benale ntunuulira eggulo Mubaraka Munyagwa nyina akatambike kenadde ndaba nga nnyonnyola nti Abachina baleeta jiini bazireeta nga jjoola ne bazitungira wano ne ziba nga teziwadde musolo nga muntu aguze jiini ng'ozireete nga ziwedde zino baziyingizawo nga raw material. Kuba raw material bangi nnyo abali wano tebasobola n'okutuuka okutunga. Abachina bafuuse bangi wano ate ne baba si yatunga butereevu basobola okufuna abantu abalala abatunga. Naye ensonga y'Abachina Museveni yagikwatanga yakuzannya kyeyannyonnyola ng'agamba nti Abannayuganda bwe basuubula ebintu okuva mu Bachina mbo babitunda ssente nnyingi ku market Abachina kwe kusalawo mbu babyetundiye mu bintu ebitambula mpola. So kati ensonga emu nyirabye ezeemu ekomyewo mu kwekalakasa ku mulundi guno nti Abachina ebintu bye batunda emisolo mingi emisolo giri arbitrary nadde ne Munnayuganda namusanze emugakawo nadde nva Nairobi eyo mukyala twamusanze nawadde ne Honorable Sekitereko bwe bamunaanika ng'atugamba nti ebimu ku bisinga okubatawaanya ng'abasuubuzi abayisa ebintu ku kisaawe Entebbe temuyinaako musolo gumanyikiddwa. Olwaliro osobola okweteeka nja kuba kyakulabirako nti olese amasaati 10 bayinza okuggyako 40 olulala ne bakuggyako 6 amasaati ge gamu naga naye mulimu ne lwoba omaze okusasula omusolo Entebbe ng'ovuga bintu obireeta Kampala ne bakukwata ne baga nti genda ku URA osasudde omusolo mutono naye nga agukugerekedde wa URA Entebbe kati we bakuvuga ne bakutwala e Nakawa ate ne bakuwa fayini ng'aga nti kalinganga kakodyo nti olumu bakuwa fayini nga bw'ogeraageranya ebintu byeyasuubule ne fayini gy'ogenda okusasula olumu abirese ng'asinga ng'okoledde bwereere. Eby'emiti kati Paalamenti tuli mu lusirika nezino ensonga zibali zitaya kuyita minisita w'ebyensimbi ajjannyonnyola Paalamenti kuba twabagamba nze tuli mu komiti ya finance ntula ku komiti y'ebyensimbi mu Paalamenti ne tugamba abagayi ba finance abo nti emisolo bwe giba gireetera abantu okwekalakasa kubanga gavumenti erina kyeyita domestic revenue mobilization policy. Yes. Nga mweyo policy egamba nti emisolo ekisooka giteekwa okubeera nga giri predictable. Bw'osoma ekiwandiiko Matiya Kasaija kye yateeka ku
domestic revenue mobilization policy tamanyi bulungi luzungu gavumenti ene ekiwandiiko kye yagamba kijja okugobereranga ng'esolooza emisolo wano mu Uganda ng'ejja kuba na Uganda ne mu kiwandiiko ekyo Kasaija yateekako n'agamba nti emisolo tetugenda kuddamu kugikyusanga kuba buli wogikyusa gitabula bizinensi z'abantu. Omuntu akedde ku nkya n'agamba ngenda kutandika bizinensi ya kusuubula tugambe majini 1,000 kuliko omusolo milioni 2 bwe mbanza tunze sene bwezi nfunako milioni 5 buli lwokyusa omusolo nga yamala okusuubula oyinza okusanga ebibalo byabadde akoze ate nga abamu ssente abasuubuzi babeewoze neewole oli nagenda neyeewola ssente atandika okusuubula naye nga weyeewoledde ssente n'okusuubula ekibalo kye ng'agyeko omusolo ng'amanyi bulungi ze nfunako kati aba yakatuusa wano stock omusolo onokola ki n'ogukyusa wano mujja kufaini. So olw'okuba tujja ssente nnyingi ku basuubuzi eziyimirizaawo gavumenti nga nti tulina international trade tugifunamu 12 trillion ku trillion 3.3 zetusuubira okusolooza omwaka ogujja. Nze ndowooza ni gavumenti yeetaaga kwata ensonga eno n'obwegendereza. Ffe twabawa amagezi era nze nawandiika ku musolo gwe bayita mpambi nayinako report ng'ambaga nti bannaye mulekerengaawo okukyusa emisolo mulekerengaawo okuyisa emisolo nga temumaze sensitization mu Uganda olungi okumala okusinkana n'abasuubuzi abagenda ogiwa ne mubayitiramu kiki ekitegeeza bizinesi z'abantu muzitta. Ky'oba osanga amaduuka njudde okuyitako wansi naye wayitangayo nga abantu ab'ezo arcade nga nkalu abaali bali mu dduuka erimu nga anti batya kupangisa masalimu 2 ng'osanga amasagamu makalu. Kitegeeza nti gwalina obuvunaanyizibwa ku bannayuganda tosobola kubanga ate gwe omu abagoba mu mirimu kubanga ensi ezimu n'okkumira obukuumi abantu mu mirimu kikulu nnyo olumu okusinga n'okubasoloozaamu omusolo kubanga abantu baba tebakola ebidirira tabbu ebirala byonna ebitambula mu ggwanga tebigenda kutambula. Kansubire ku luno kuba lwebasemera okusanga Museveni yabagamba nti ye anaatera okugenda mu ggulu n'olwekyo wa myaka 8 kye muba mukola muwa omusolo mukulaakulanye ensi yammwe naye natatunuulira butereevu kye yasookako okukola kwali kususpendinga foomu gye baali baleeseeya eri gye nannyonnyodde mu ntandikwa eya IFRIS naye tebagijjaawo nobanga ndosooke babasensitizing. So ensonga z'abasuubuzi tuta obudde bungi nga tezigonjoola. I only hope nti obuzibu bwe tulina tunira omuntu nga Mastia Kasaija minisita w'ebyensimbi ye buli kimu akirabamu kuzanyirira kale ate akuze musajja mukulu wa myaka 8 ndozafuse nga jjajja wozanya n'abazzukulu obwangu obwetaaga okusalawo ensonga kubanga abasuubuzi nabagoberera nga baga ntujja kwekalakaasa yes ng'osuubira ni gavumenti egenda kumala kututuusa ku ekyo naye kati saawa zino olwaleero batandise akedimu I only hope nti Museveni n'abantu be Matia Kasaija bwe n'emyaka gye gimu 8 banaatuula. Ndabye Katikkiro abasinkanya abakulembeze baabwe balina n'ekizibu ekirala ekyobukulembeze balina naye mbadde emigobero byakasiita nga balwanagana bagamba ono Dr. Thaddeus Musoke yagenda n'abawandikira ebbaluwa nti agenze kuwummulamu agenda mu kamyufu ka NRM ate bwe nakumawo kati balabaga nti kakati ndowooza tulowooza olabika oli nambega oba otuviire kati ekizibu ebyobukulembeze byabwe basobola okubyesootingira nze ebinkwatako ennyo byeby'eggwanga ono yagenda mukulonda ku NRM tayinza kudda alina kukomawo nadda mu bizinensi ye mpaka lwe bali musalirawo otherwise tuyinza gaa nti ogenze mu kwesimbawo tebitambudde bulungi ate okomewo okulembera abasuubuzi. Yes. Tugenda kufuna Honorable Dombo. Honorable Dombo atubuulire ku yeki kyayogera ku kedimu k'abasuubuzi nga gye bwe twatandikiddeyo. Yes, Honorable Dombo. Yes, sebo oli butereevu ku Lubogola Simba sooka obuuze kubatuuliriza. Sebo webale nnyo bwana Dick. Muli mutyano bannaffe abatuwuliriza njagala kutwala omukisa guno okubeebaza n'okubalamusaako mwebale gye mutuusaako engalo. Njagala kwebaza abo abali mu studio
newankubadde nga sinaba kuwuliriza nnyo bigenze mu maaso mbetondera nandibadde mu studio kubanga nabadde ntegese naye bwengezezaako okutambula nga traffic jam bannayuganda baguze emmotoka tezisoboka. Mwe mukoze enguudo enfunda, tulina kugaziya amakubo, enfuufu yali etabanaka naye kati enfuufu tekyalimu nnyingi. Amakubo gaali mabi, ebinnyanga bingi bigenda bikolebwako nga bitereera. Era njagala kukubira omulanga ababaka baffe abakampala naddala abo bamwamise mu Uganda mugende mu maaso n'okuwagira emirimu gya gavumenti naddala egyo egiyamba abantu kubanga kye kigendererwa newankubadde ng'ebiseera ebisinga olumu Dombo kati wayonoonekera ddala ebiseera ebimu olumu muwuddisa abantu timugenda kulwanyisa mwami Museveni kye kibatwalayo naye nze olumu mbabuuza koze bya Museveni n'okumulwanyisa mubirwanira ogenda okulaba mwami Musisi ajeyo empapula n'ayagala kulwanyisa Museveni ne bwebuuza nti ki mwami Nganda kyatakola ate ekireeta mwami Musisi kale abantu baffe bagenda bategeera nti eriyo ekirungi ekyamaanyi ekinyumirwa abantu newankubadde nga bagamba nti bagenda kulwanyisa Museveni naye waliwo ekyo kinyumira abantu ekyagala buli muntu okuleeta omuntu we. Abantu abawize wali bayambye Dombo mubuuziza misolo. Yes, Honorable Dombo. Tutandikidde mu misolo nga tugamba nti abasuubuzi leero beekalakasiza nga beemulugunya ku nteekateeka ya URA ne gavumenti okutwaliza wamu. Ekisooka nga bagamba nti URA ejja neteekawo system nti omuntu aba alina okukola tax returns tugambe buli 19 ng'olwo bwe luli olwaleero system yaabwe egaana okurecevinga returns zino zenjagala okukola nenzikirizanga ennaku z'omwezi 23 bwe ziwala ennaku z'omwezi 23 URA neŋŋamba nti nina okusasula penalty kubanga ntuddewo okufiringa returns zino naye ng'ensobi si yange network nga bawoza network. Ensonga eyokubiri era abasuubuzi gye beemulugunyako kyekyokuba nti URA oba Uganda National Bureau of Standards ejja nebagamba nti URA ejja nebajjako omusolo ku bintu bye balese tugambye ebyamasanyalaze embirese mu ggwanga oba empale oba jini whatever kyemba nsuubudde naye bwe mala okusasula omusolo Uganda National Bureau of Standards nejja negamba nti jini oba ebyamasanyalaze benaleeta mutindo gwa wansi era tubiwobye tubitwala neweebuuza lwaki URA yakkiriza okubitakisinga bwe bekimanyi nti no system yantandikiddewa olowooza ti yantandikidde eri ku Bureau of Standards nga omusolo tegunnaba kugira tebo wali osasuddeko omusolo mu gavumenti nze ng'omuntu nsasula buli mwezi nsasula omusolo wali oyingirizaako ebyamaguzi mu gavumenti ne bakuggyako omusolo nze siri musuubuzi naye nsasula pay as you earn. Kaakati njagala nkubuulire nti ebizibu ebisinga byonna ebyefubitise mu by'okusasula omusolo bitandika n'abantu abasasula omusolo bennyini kubanga amazima geetaagibwa teri ayagala kusasula musolo. Omusolo ebiseera ebisinga gubeera gwa buwaze era ne description ebeera mu mateeka ng'ennyonnyolo ki omusolo gye guli kyekyokusasula kyosasula mu gavumenti nga kya buwaze era n'abantu abakuŋŋanyanga omusolo mu Bayibuli ne mu Qur'ani abantu balina engeri gye babatunuuliranga kati abantu abayingiza ebyamaguzi ziragulako emmotoka emabega eyo naye ng'awo olaba clearing agent byakubalira weewuunya n'okwewuunya. Juzi twagenda ku poliisi wano mu Kampala ne bakwata motoka ng'eriko amannya gange Emmanuel Dombo ne ngamba abapoliisi bagikwate naye nga bagenda okugikebera nga nze sigulangako motoka eri mu maanyi ago naye nga waliwo omusuubuzi yakozesa amannya gange n'agiyingiza era n'agiguza omuntu omulala kubanga ayagala okwewala omusolo
mu ngeri yaliwo kati omusolo buli muntu asuubula aba agezaako okulwanyisa omusolo era ebiseera ebisinga beesanga nga bakoze ebintu ebimenya amateeka olumu ne bibaviramu ebyo by'ogamba kubanga ono waba akugyako omusolo wano akulyako enguzi oyiseewo ebintu byo kakati gwe bw'otuuka eri mu maduuka eyakuliddeko enguzi abeera mulala n'ajja okukwata ebyamaguzi byo kubanga tebitegana mutindo n'abeera muntu mulala kakati enguzi efuube eyingidde mu bannayuganda abo abakusasula abo abakukuŋŋaanya n'abo abaweebwa obuvunanyizibwa nga buli muntu anoonya kigulira magala eddiba ekisinza okuleetera n'okutawaanya abasuubuzi nze lumu yes naye enguzi mwe mugikkiriza okubeerawo gavumenti yo oba gy'olimu egaanye okulwanyisa obuli bw'enguzi teba obuli bw'enguzi babulwanyisa naye ekintu ekiwoomera abakirwanyisa n'abakirya kibeera kizibu bw'ate empuuga yatandika atya okufuna ebitaano n'abirya abo mu palamenti si be baabiyisa ate ne bamala ne bamwegaana kaakati ebintu ebyo njagala webanga basuubuzi ebibaluma ddala nga gyebiri bagende mu bukiiko bwa palamenti kubanga buvunanyizibwa bwa palamenti okuwuliriza abasuubuzi n'okuteekawo enkola eyamba abasuubuzi ebyokuyomeranga ku rediyo ne bajja ku rediyo buli kiseera mu kifo ky'okugenda awali ekizibu ebyo bajje babiveeko ng'ababaka bakole ebyo ebiyamba abantu. Kale Honorable Dombo webale nnyo olina kyagala okwandikula ku Honorable Dombo. Honorable Dombo kati agenza asiriwalira ddala oyo Dombo nga kinene nnyo ekyo. Dombo yali commissioner nga ndi mu parliament era sijja kukiruma mu Dombo was one of the best MPs kati ali mu NRM bakulembera eggwanga. Dombo oba si yeggwe nga muntu mulala yali ku simu kubanga ne bakubuuza abasuubuzi bekalakasiza Dombo budget gye mwaleeta mu NRM mu parliament international trade yokegenda contributinga omusolo gwa 12.6%, I mean 12.6 trillion. Target ya government eri mu budget ya kusoloza trillion ya 3.3. Kati abantu bekalakasiza temusoloza sena temuyina ebintu byemwasuubiza nojja n'obifula byakubala tabubalasi wagula emmotoka wakola ki ensonga z'abasuubuzi bazikubuulidde. Nze nagenda ku border Malaba, Busia, Mirama Hills ne walala nga National Bureau of Standards twasalawo nti buli entry point kwa ebintu emu omusolo bagusololeza weguyingirira byamaguzi webiyingirira nga National Bureau of Standards teyina bakozi be deployinze ku Malaba, Busia. Kyova olabanga omuntu asobola okuva emalaba we Busia ogw'omusolo okusasulira actually Mombasa n'amala kuyingiza bintu mu Kampala. Yet the point was nti oteeka okuba ng'olina abakozi ba gavumenti ab'ebyobulamu aba Bureau of Standards nga bonna bali wambalinawo amaofiisi ebintu ebitatukaganye na mutindo bateekwa kubiboowera wali nga n'omusolo tegunnaba kugibwako. Abasuubuzi ne bagaa nti bakikola vice versa domage nti mugende mu komiti za parliament. So kati ba MPs baba bagenda bayimirire Busia bayimirire Malaba ku Mirama Hills Katuna bagende. So really ono si Dombo alabika Honorable Dombo bagamba nti lwabika si yegwe ebo mwami Semuju ye muku ba members wa parliament abagezi abaliwo naye ebiseera ebisinga kubanga baba bateesa nga balowooza nti ekyo kinaava w'akalulu kibaleetera bulijjo obutanywerera ku mazima n'okola ebyo basaanidde okukola. Abantu bokka bakkirizibwa okuyisa budget n'okuyisa omusolo mu ggwanga babaka ba palamenti. Nze sikyali mubaka kyenva ngamba ye kubanga n'omusaala afuna
kale omusaala ogwo gwafuna ayamba abasuubuzi nga bakaaba bwe bati waliwo obukiiko obukola ku busuubuzi mu palamenti ene waffe tebuliiyo kale bakozese obukiiko obwo bayite abasuubuzi bajje bannyonnyole kale abasuubuzi bwe banaamala muyite ebitongole bya gavumenti kubanga obuyinza mubulina bibannyonnyole lwaki tebisolooza musolo oba tebikola mulimu gwayo oba tebalina abakozi bamala kati okujja kusimba oyombere kusimba kinaaliyongeza abakozi abagenda okukola mu bitongole ebyo naye singa muba mwise minisita wa finance oba ne minisita wa trade ne mumubuuza ebibuuzo ebyo executive director wa National Bureau of Standards baletere answer bwe mumutiika kuminga lwaki awandiika abakozi ne mumuwa ne budgeti olowooza ekyo tebakiteeke mu nkola bwe muba bukirade mu nkola tekiyamba abasuubuzi kati ebyokujja ku mawulire ne ku puroguramu ya Simba kubanga mwagala ababawagira babawulire nti mwogedde nnyo kirungi babawa akalulu naye ng'ekisinga obukulu kuyamba abasuubuzi okubbuka ekizibu ekyo kubanga obuyinza bwe mubulina amateeka mwe mugavunanyizibwako ate obwo obuvunanyizibwa bwamwe ng'ababaka abalonde emyaka ginabeerera mu palamenti ebyo bye twakolanga amagezi gagamba nti Dombo yali omu ku bantu abaali abagezi abo ebyo byamukitisanga ow'amagezi kubanga twayambanga abasuubuzi nga bakaaba bantu bwe bandikabye nti amasanyalaze ga bbeeyi kati gavumenti yataddewo puroguramu eyamba abantu amasanyalaze gakendeere ebyo ababaka ba palamenti mubikole naye kati ekizibu ky'endaba ekisinga obukulu bannaafe abo kubanga babeera ku ludda oluzoganya baba balowooza nti bwe banaakola ekintu gavumenti ne abamusuubuzi n'asanyuka ate akalulu bagenda kawa NRM ate bo baagala kadde sayidi yaabwe kyova olaba nti bajja ku redio ne bayomba mu kifo ky'okugenda okukola ku bizibu nga bakolagana ne gavumenti yamba omusuubuzi nga ne gavumenti kimuyamba. Okay, Honorable Dombo kansooke nveeko mu bulango bwe tukomawo tujja kweyongera maaso otubuulire n'ekifaananyi kya pulezidenti kye mulese lwaki mulese ekifaananyi eky'omuvubuka ate nga omukulu w'emyaka gigenzegenzeemu lwaki temulese mwagala okulimba abantu nti bwati bwafaanana katusooke tuveeko mu bulango. Manda Mobile ekuletedde bande empya 2 nga zigendera ddala okumala ennaku 30 ku mitwalo 3 gyokka osobola okwefunira GB 2 oba GB 6 n'eddakiika 6 ezikuba ku mikutu gyonna kati surfinga internet laba vidiyo ezikunyumira genda ku WhatsApp nyumirwa obuzannyo kuba video call eri abaagalwa abo n'ebirala bingi okumala ennaku 3 nyiga *189# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleeza eddakiika ziri 26 ezibulayo okuwera essaawa 2 tuli mu program olutindo mu serious nina Honorable Semujunganda ate ku lukomo lw'essimu nina Director wa Communications mu NRM Honorable Emmanuel Dombo. Honorable Emmanuel Dombo lunaku lwaleero mwanjudde ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga naye nga tetunagenda mu bulango nze ndabye nti ekifaananyi kye mutwanjulidde n'omuntu gwe ndaba baawukanamu. Baba balonzi oba banakira bakyanjawulo nga bakuba akalulu kubanga gwe kisinziira amaaso go kyagagala okulaba oba ekiri mu mutima gwo kyaffe kye tuleese era eburandi yaffe nga National Resistance Movement era tumanyi nti abalonzi bagimanyi eburandi yaabwe ekirimu ekyenjawulo kyokka yetukoze olwaleero tujjeeko ka securing your future netuteekako protecting the gains. But is there anything to protect? Ekyokukuuma bwe buuza mwami Semujunganda ekimulwanyisa okuddayo mu palamenti kukola ki kuprotecting ebyo NRM gye batuusizaako kakati buuza nannyini Simba eyo eyagiteekawo edda nga teriiwo gwe kakati singa Simba teriiwo n'okolawa nawe olina kuprotectinga gains ezo nanyini Simba akuuma radio naawe okuuma omulimu gwo kubanga wookolera ne mwami Semujju akuuma waayita eddoboozi abantu baliwulire ezo ze gains ezituukiddwako ku mulebe gwe NRM
buli muntu zalina okuprotectinga naye naddala ssentebe waffe w'ekibiina era nga ye pulezidenti w'eggwanga. Honorable Ssemujju alina kyayagala okubuuza ku gaini z'oyogerako. Sebwabuuze. Emmanuel Dombo Lumala. Yesebo mukwano gwange. Mu Uganda tuyina abantu abateekwa okuba nga bakola 2,26,000. Abalina emirimu bali 9,000,000. Milioni 16 tebalina mirimu. Abavubuka mu Uganda tulina abavubuka bali emyaka 18 n'emyaka 3 milioni 10.5 milioni 5 n'emitwalo 2 tebali mu ssomero tebakola. Eyo just employment yokka. Obwavu olwaleero tulina abantu ebitundu 32 ku buli 100 baavu nga bakyadipendinga ku nature ku kulya n'eddagala. Gaini zoyagala otugamba ze ziriwo ezo. Kakati Ssebo njagala kwebaza mwami Ssemujju Nganda kubanga gwe nga memba parliament oli omu ku bakulembeze era omaze emyaka egiwera gigenda mu 2 ng'okulembera abantu b'ekira. Ebizibu ebyo by'ogambako kikyogezezaako okukola okubayamba okubbuka ebizibu ebyo kubanga obuuza alinga ali weeru wa palamenti obuuza Dombo ali mu palamenti naye mwe mwaweebwa obuyinza kuba kati mwe muyisa budget mwe muyisa amateeka kakati mu myaka 2 Dombo lwe twasembayo okuyisa budget nga sene tuzitadde ku bantu Museveni yagizza ku mudumo gwa mundu era obimanyi oli musajja mugezi. Kakati mwami Museveni alina kuteekawo byakwerinda okusooka era gye bitali gendako e Sudaani olabe bwefaanana gendako e Somalia olabe kitwala bannayuganda okugendayo bakume emirembe e Congo bakume e Sudaani bakume e Somalia. Abaali abaddukayo okujja kuno lwaki baddukira kuno kubanga mwakwata sente ne muteeka ku mundu muziteeka mu security eddembe ne libeerawo wano muzeeyi ng'alikuuma naye Somalia ne Sudan waliyo emmundu kakati waliyo emmundu naye tewaliyo muzeeyi taliyo muzeeyi gyaliyo Somalia UPDF teriyo. Obukulembeze bwe buvuddemu ekizibu nti wano waliwo obukulembeze obulungi naye Somalia obukulembeze obulungi tebuliiyo. Kakati mwe bwana Ssemujju Nganda abali mu palamenti gwe mulimu gwamu okugenda mu maaso okuyamba abantu b'ekira ng'oteesa ng'oleeta ebyo binaabayamba n'okukola investment nawe ofuuka ekyokulabirako. Mwami Museveni omulaba alunda ente omusaala gwafuna gwe ng'omu ku abo ababaka ba palamenti emisaala gye mufuna naddala wano mu Buganda biki bye mukola abantu okubayigirako nabo babeere bulungi kubanga mutuuka ekiseera ne mwogera ebigambo nga mulinga abali ebweru wa palamenti oba abatalina buvunaanyizibwa ku bantu ababawa akalulu. Kati akalulu ke babawa mukakozeseza mutya okukyusa obulamu bwabwe? Lwaki mwogerera ffe ne mutamanya nti kintu kino twena tukirimu okukituukiriza? Kale mwami Ssemujju nze mmanyi nti oli musajja mugezi era anyumirwa nnyo enteesaayo ebiseera ebisinga newe nabeeranga ogw'omu palamenti eyo nga mpulira nga nsoma amawulire go naye kati ekibulamu kyokka naddala mu babaka ba palamenti naddala abavaano mu Buganda kyakufuuka kyakulabirako eri abantu be mukulembera. Abantu babawa akalulu bwe ne mufuuka ne mubeera bulungi naye nga mutaddayo kubafaanana ate bwe mubawundiisa timujja kulwanyisa Museveni ate wa Museveni gye mujja ekigulira magala eddiba. Okay, kale tweyanziza nnyo Honorable Dombo nja kuzzaako eddako kabamala okwanukula. Yes, bamulidde Honorable Dombo byagamba agamba nti kati Dombo kyabadde akola kye bayita okupalapalanya
mubuuziza ekintu kiwadde kyangu mulonkinze ebifaananyi bya Museveni omukadde ne mukuba kopagaalo atunule ng'omulenzi omuto ne mugamba nti akomyewo ku protectinga gains Dombo ne mubuulira gains bw'otunuulira Labour policy eya 2011 tulina abantu miliyoni 26 bateekwa okuba nga bakola kubo abantu miliyoni 16 tebakola abawala n'abalenzi bali bweru wa Uganda luliro naliwo nabaga nti Saudi Arabia yokka tulinayo kati abantu emitwalo 17 basinga district ey'Ebutambala erimu abantu toto mitwalo 14 so abali obubezi Saudi Arabia bagenda okuba ekyeyono bwa osigalo basinga abali Ebutambala obungi kati Dombo nanga nti asemuju omusaala gwe bakuwa gw'okoze ekyabantu bakulabireko Dombo yali mu parliament myaka 2 Butale jjanja gikuleetera district gyava ngulaga obwavu obuliyo yemu ku district ezisinga obwavu mu Uganda nikati ebintu bifudde nga byakuzanyirira buzanyirizi debate y'essomero water is better than fire. Tuyinza kunenya member wa parliament ku police za government embi nze buli mwaka nfulumya ekiwandiiko ekikwata ku budget nenkulaga sente gye zigenze Dombo omu ku bakozi ba Museveni yekaeko omuntu omu kati eno budget ewedde mu maka ge twamusaasaanyako trillion nga zenkanankananga zawadde abantu nga zakola kyezo okugula ngoye kulya mmere kugabako sente Museveni ze twamusaasaanyako kubanga bomu bibalo nenda mu abasaasaanya temugane omukulu ono sente ng'otwala nnyingi tuzikendeze nze ogwange omulimu ngukoze era ebimu ku bye bampalanira byebyo kuba Museveni empalana gyanyinako nze siri wa myaka gye Museveni yanyina emyaka 12 anyinako empalana lwa kunnyonnyola abantu biri mu budget obwavu bwa Uganda ne eggwanga okufuna ekizibu tutandikiraawo tuyina abantu mu Uganda abagambibwa nti baavu bali miliyoni 14 abo buli mwaka tubasaasaanyako trillion emu bajja mu bwavu miliyoni 14 ye Museveni ne mukyala ate nga bombi bakadde nabo tubasaasaanyako trillion emu kinava mbagamba mu budget eno ewedde Dombo alabika ampuliza ne olumu tasoma bye mbawandiikidde ekifaananyi kye nabawa nti kiringanga fe mu kyalo gye twakuliranga ku mikolo abaana mwenna babayiira ku lusiniya bo ne bayingira munda ne bali ebbakuli ez'enkoko ez'ennyama eza buli kimu kati Museveni bwakola Uganda bazadde bo bawadde ngambi mu kyalo gye twakulira emikolo tegyabanga bafuuka ku kyalo maybe ne wamunze okusanga byaliyo era byaliyo nakati mbiwulira bagenda bagamba abaana mwena mujje mutulwano ku lusaniya bo ne bayingira munda ne bali kati ekyo kyekitawaanya Uganda mu budget omwaka gona kyo kyemade nga government era proposals zaffe zaali sigandi ebintu Dombo alawuza ntuyogerera ku maleediyo kwokka ekiwandiiko nja kukimuweereza akakisome kye nabakolera ku budget nga magamba nja kuwa ekyokulabirako budget mwami Museveni gye yayita mu parliament ya trillion 72 tugenda kusasula omusolo bwetufunira budget ey'omwaka oguwedde sente zeewoleddwa trillion 38 gwe musolo ge mabanja agatubanjibwa ate akasigalawo akatono ne kaliibwa buliibwa naye n'ebintu ebiri simple gavumenti ya Museveni eno yeebaka eri mutulo efuluuta twewola ssente mu Africa Development Bank ez'okukola ekkubo eriva ejjinja wadde akugamba jaamu amakubo twewola miliyoni za $3 nga 3 tukole ekkubo eriva ejjinja Jinja Expressway ne Southern Bypass eriva emunyonyo nerijja nerigattako wane Namboole sente ezo zaakamala kati emyaka 3 ku account nga tezikola kati buli mwaka sente ze twewola ze batakozesa tusasula engassi ey'okwewola sente tazikozesa biliyoni 78 buli mwaka
Uganda tuzeewola ate nezituula mu nguudo nsonga kizibawa Kasaija awa nsonga ki obutazi bw'osoma ekiwandiiko kya gavumenti baga nti bo bennyini nga beewaako obujulizi ntugenda ne twewola sente ez'okukola enguudo nga tunaakola design era ng'olumu tetunaana kufuna sente zigenda kuliriira bantu kati ewaffe abantu ekkubo lituuka okujja ne liyita Kasokoso ne lijja Namataba ne ligenda mpaka abo baabagamba bamaze emyaka 10 nti temuddamu kuzimba ku ttaka lyammwe kubanga tugenda kusasula ebintu nga bwe tubibaza olwaleero erina akayumba myaka 10 tebabasasula tebajjanga sente twazeewoze weeziri mu Uganda wano bw'otunuulira ensi ezitulinaanye Kenya Tanzania ffe tusinza okubeera ne completion rate eya projects erwawo ekkubo mu Uganda lye baagamba kati ekikubo ekyokulabirako twasayininga wano contract n'Abachina bakola ekkubo eriva ekiwologoma kuyita Kiraja Ngwe Najeera mu contract mulimu emyezi 18 naye abantu be bamu ne baba n'okukola ekkubo eriva Esseeta Kasangati Matuga kati baddira ebyuma ne babita ate ne balina n'amalala emukono bwe beekalakasa ne bavuga ebyuma ne batwalako emukono bwe beegamba nti ekirempufe bali bibi ne bajja ne bayiwayiwaka kampani z'abatake waliwo ekola ekisaawe kya Hoima ekyomupiira bagiwa emyezi bajja yali 36 egenda kimala nga teginnatuuka naye zino ezaabwe ze bateekako kampani z'abasale bakano mujenyi ezaabwe ze batasobola kubonereza nga zikoze ensobi bagiwe ekkubo kati gwe teebereza emyaka 10 nga bakola ekkubo eriva Mubendo gende Fort Portal limaze emyaka 10 nga balikola Museveni yaddira oyo omukyala mukwano gwoyo Pineti n'amuwa enguudo 8 mulimu nerigende wabase kikubo amaze emyaka 5 naye nga gwe bawe kola amakubo takolanga kuyadde kakubo kagenda ku luzzi yatandikidde kuza Uganda kwa kuvugenda ku luzzi mu kyalo genda kulya ffe tuweerimira ne tukuŋŋaana harambe Pineti takolanga kuyadde kakubo kagenda ku luzzi Museveni yamuwa okola amakubo 8 so Dombo ezo ze gain zo bazza okulonkinga leko omuntu yenna nga Uganda ne boba kale nga wagikyawa naye ng'ogirinako obusaasizi tokyayinza Dombo ku myaka gyo yena agamba nti ow'emyaka 8 abulayo okumuwalulira ku ddiba gwoba okwasa eggwanga alitambuze nkubudde ku speed kwatambuliza mama Mbabazi waavaayo okwesimbawo yakozesa ekigambo tired nation Museveni amalanga nti anze nasooka okukiraba aga nti eggwanga likooye projects eza gavumenti zetwewolera sene nti kati buli mwaka tuyisa budget ya 72 trillion nitusasulako omusolo 38.48 ku 100 sasula mabanja naye nga sene zetwewoze tezikola ezokola amasomero zitudde ku account Dombo alowooza nituyogerera wano maybe kyagoberera bibeera maaso mu parliament kuba bulina okutukayana n'abasajja wano nga tubibalaga naye bwemala bibalaga ab'NRM Museveni yagaa nti mulonde abeebaka kasita banaazuukuka nga ne balonda NRM Honorable Kansooke nveeko mu bulango tukomewo eddakiika zino ziri 8 zibulayikwera essaawa ebbiri tuli mu program lutindo ku lukomolo semu nina Honorable Emmanuel Dombo ate mu studios nina Honorable Ibrahim Ssemuju Honorable Dombo gains ki kubanga liriza otubulidde ogambye zammwe babaka ba parliament n'abali mu gavumenti ze bafunyeemu naye omuntu wa wansi gains kizaalina Sebo ntandikidde ku babaka ba parliament kubanga gwokyaziza mubaka era we mbadde nina okutandikira nga mba ekyokulabirako kyawambi Ssemuju kubanga we yagira mu parliament wali omanyi bwafaanana eyo tuveeyo njagala kati gaini z'abantu ba bulijjo kaakati abantu ba bulijjo we twatandikira twagamba abantu nti bonna basome bw'oba otambula abavubuka abanoonya emirimu baasoma era baani abasomesa bw'oba otambula mu kyalo abavubuka abo abanoonya emirimu baajanjabiwe era baagemwa ani abagema leka ababaka ba palamenti kubanga bo olumu we balwala babatwala ebweru ne babajjanjaba naye abantu baffe b'ekyalo manyi gye babajanjabira naye immunization gavumenti eyinza okuddawo neyeewaanira mu kugema abantu yali elowooza ani alibagema Mwami Ssemuju ŋŋanda banne wano covid yali atta abantu n'ababuulira nti maama we yamutwala e Mulago era n'ajjanjabibwa bulungi n'agamba nti alhamdulillah
banne abazoganyi bamulaba bubi kubanga yasiima gavumenti ku olwo. Kaakati singa mwami Ssemujju yatwala mu ddwaliro emulago erya gavumenti oba oliawo ebyandivuddemu byandibadde birala. Kaakati ebyo byonna bituukiddwako kubanga gavumenti ekola. Mwami Museveni ebiseera ebyo abadde atambula mu Kampala n'ekira yatuukayo ng'alambula PDM era ng'alwanyisa bwavu. Obwavu tebugenda kuggwawo ng'omuntu omu yekka yabulwanyisizza. Era njagala kwebaza Katikkiro wa Buganda eyakolagana ne gavumenti eya wakati n'atwala emmwanyi n'azigabira abantu ba Buganda. Abaalima bali bulungi naye abataakola oba bataagala kukola bali bubi. Kyeba gavumenti esiibanga ebakubiriza. So gains ziri bbiri awo z'oyogera oyogedde ku kusomesa abaana n'okubagema seera mu makubo gaffe genda mu Kampala olaba amakubo agali okukolebwa. Amakubo mafu bw'ogende waffe Ssentema mafu Ssentema road mufu nnyo. Kati ekitolonda bakulembeze abaliyo bagamba ki? Bagamba gavumenti tebawa ssente. Kyamaanyi weero sifaayi butaliiyo. Gavumenti buli mwaka ebawa akawumbi n'obukadde 300. Bikola ki? Honorable Dombo akadde katuweddeko njagala osiibula abatuuliriza naffe tumalirize wano. Sebo nja kudda lunaku lulamba. Yesebo. Nga nzija kwogera ku mulamu ogwo tugenda kola enkolagana entegeka naawe. Abantu bategeere wajje tuvudde era wajje tulaga. Njagala kwebaza mwami Ssemujju okubeera omubaka omuggumivu naye nga tusaba busabe nti olwaluli kyalumu Katonda namuwa baraka ne bukyanga ayingirina NRM n'ekyo tukisabira Allah yennyini aligera. Kale tweyanziza nnyo Honorable Dombo ayagala oyingire NRM. Si ekizibu kya omuntu okuwa omulimu mulimu emirimu emizibu. Era nze simanyi bwe tunagenda mu gavumenti nakkiriza omulimu gw'okwogerera gavumenti. Lwaki? Bw'osoma ekitabo kya National Bureau of Statistics ekirimu ebyava mu kubala abantu. Bw'oba oli mu gavumenti otekwa kunoonya wali nzikiza ne weekweka. Ku buli kyonna ekirimu abaana abatali mu masomero, amalwaliro, weewuunya omuntu wa gavumenti ng'akyalina amaanyi agajja ku leediyo ngadde omu n'agamba nti tukuume ebituukiddwako. Agambye bagemye abaana n'okubasomesa. Andi abaana abayingira okusoma P1 buli mwaka bayingira milioni 2, P7 batuuka 7,000. Nabadde eggula ebuwaate wagisenkoma nga tulinayo graduation nembagamba tujaganye nnyo bana ababiri abagraduate. Nze gumanyi Uganda nti bukyanga tufuna obwetwaze independence ku bantu milioni 45. Tulinako abalina diguli 60,000 bokka ku milioni 45. Milioni 45, yes. Abalina qualifications degree diploma certificate bali 1.7 ku bantu bonna population. Nena ate abo ekikulu tetulina mirimu gye bakola. Economy Badombo gye bazimbye tesobola kunoonya mirimu gy'abantu milioni 1.7 be batutte masomero ne basoma. Kinavudde nkugamba wali makati Saudi Arabia tulina 17,000 abagenzi okukola obwayaye mu nsi emu. Bali Oman, bali Kuwait, bali luddawa. Tubeera muyoleke wakubaza abafiiriddeyo, abalwaliddeyo. Dombo oyo musajja mugezi, twalina mu parliament nga mugezi era nga byayogera byanjawulo. Kyovula bwe yasensalinga nga baminisita yabakulembera ne katoero yabawujjira obusefuliya. Katonda nsaasire ntuuka okunnyuka nga sifuuse mwogezi wa kuwaana bintu bibi kubanga ebyo sibikkiririzaamu. So Museveni akyatufuga nti wakuba ayina emmundu ateeka akalulu n'apulaninga n'okukabba n'afuna abanaagenda okumwogerera ku leediyo nga Badombo n'ebintu bye balaba kubanga balina badde nkugamba wano waliwo retreat eya cabinet gye baatuuza batunuulire empeereza ya gavumenti. Omu ku bali aboogezi mu retreat yali Professor Ezra Suluma n'agamba naye tukwatibwemuko ku nsonyi nga bagenda bawa ne batuuka community access road eziri motorable ziri 14%. Okyali mu zaffe za Kampala nene mu byalo eyo enguudo abantu mwe bayita
zaggwawo dda kakati agende bagenda ne basindika biliyoni anagikulangira nze natunuulira nga situnakufuna kira municipality bawaako Wakiso district zaali biliyoni 93 nga budget ya Wakiso naye nga misaala gy'abasomesa egy'abasawo nga Wakiso esigaza 1.5 biliyoni okukola enguudo zino ziri mu Wakiso nga bw'ozimanyi luli nali eggulu ng'amagamba eggulu si tebabawa biliyoni 23 ne kubeerako biliyoni 21 nga misaala motoka z'abakungu ba gavumenti mafuta workshop bo nga ggulu nga basigazaako biliyoni 2 local government yonna omwaka ogwedde mu budget ebadde erina budget ya trillion 6 naye nga 5.4 trillion misaala workshop nga esente ez'okukulaakulanya district 146 mu Uganda zisigala biliyoni 6 bino byonna byonna kubanga ekirungi kya gavumenti ebintu ebimu tesobola kubikweka babikuleetera mu bitabo gwe n'obijjamu n'obivunwa n'obibabuulira nabyo ensonyi ne zibakwata kakati Dombo afuuse nga muzinyi ye bamutadde ku stage kuzinira abantu basasudde tafaayo kuba olwaleero ni Museveni ayinayo nekyajjalaga nti kakati tetukyasa kiwalinga ya feature katuze ku protecting gains which gains buli omu asigale nga bwali abantu babakubire buli omu agaye nti kwakati Museveni kyagamba nti kati nze bakumira buli omu woli ye ngombo ya Museveni eya campaign eno nti buli omu woli wengenda okukumira omwavu fa bwavu omulwadde fa bulwadde atalina ddagala mu ddwaliro so buli omu nkukumira mu mbeera mwoli protecting gains buli omu obwavu mwoli mwengenda okukumira abatuuliza mbadde bawuliza balungi mbadde Dick Nvule musule bulungi era mwera